Breaking news mu mawulire getuyinawo uno omusirikale wa Setuliko alumbye office emu n'atabuka ng'agala RDC amutwalo wa President Museveni amuwambe agambe agala kuwamba President Museveni amujje mu buyinza tamwagala ku ntebe mbu yabba akalulu bannaye video yiyo iwe barari yawo lyo tuna Masco Alex no koranka Rama veteran no ato ugamero enda korake pamba Yoweri Kaguta Museveni kumamba kumuya ngoma ambaye obuyinza ato nenda kushikoro otecho nyenda chikolante ontwale mu bakulu mu RCC bom antwale mu Yoweri bwala yanga basibe mu ngoma no yenda gendo mugambiro oti nyenda kuhamba niyo kugaruka mu bigere byambo obuyinza amwa akabiya otitokero president kitokero ya akaba kumyo wende kinana netano mpaka kinana mukaba nawo yabumbira bitakabantu kutere mundu egi uniform ogira ninkola mulemu nokora nka Rama veteran oli musechuruko beto musechuruko nawo still kan waka as a president ni manyire dini ni manyire nyo kukora abantu mu butongole bwenyine mu buntu bwenyine so no yenda kwamba president nyenda kwamba Yoweri Kaguta Museveni hata kino chakora bichi hidi wenyine shikora ati nyinyi nyo mkuntwa atari kumuranyanga nja kulete mundu ninda sana omuntu mazam ninda sana omuntu akwa mandi kumpulizo ati tugende mu RCC ati tugende president no bakuba musingire na bakoraki baburangira asingire mbawiba kandi kaba kamuho burura abantu bakamuho bururu stilu no bakuba iyo emuntu yakuba harimo rangiro emuntu yakuloka kunkura ntere emuntu anondangire nsibire kufinga bandi bururu batakoma bakabwa China no bakabura hati no rugamo rumo sazini na baga yao nindugamuka no rugamuka bintu kindumira mu hata bako takoze obwira maziro ruhanga na directing ebintu nyoni sate vigwayo mu Uganda omusajja wate oba yadanyeddemu omutone gumulagira kukola ekyo kyawulira nti ayagala atejukira bagamba nti abantu abamu baba betamizza mbo omutamivu takola nsobi obudde obusinga abamu baba bakola bye bamanyi so ye yavudde n'agamba nti bamutwale ayagala kuwamba President Museveni amujje ku ntebe kubanga si ye yawangula ku ntebe afuga naye nti afuga mu bukyamu kubanga akalulu si ye yakawangula bamwita Twina Masco Alex nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ye Hajati Namyalo ebibye byandiba bibi waliwo omusajja ono amanyikiddwa nga yeeyita Honorable Frank avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti General Muhoozi Kainerugaba agenda kukwata Hajati Namyalo mbu lwa corruption kubanga agamba nti wotunulire ebintu byakapaledinga n'omusaala gwafuna nti mu butuufu teguzimba nyumba eyo gye yakapaledinga n'emmotoka gye yagulidde mutabani we ku birthday nti ezo ssente nnyingi era ssente za muwa musolo so nti ssaawa yonna Hajati Namyalo yandigobwa era yandikwatibwa si bigambo byange bigambo bya mukulu oyo Honorable Frank Tumwesigye ye yabipostinze so nze naawe bonna bana NRM kyonna ffe tuliwo kubanga tukola ki tubatuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso naye nga tweyongera okuba nga tukungubagira Honorable Helen Nakimuli eyatuvudde ku maaso omukyalo yabadde alina vibe bambi abadde musanyufu bitya ate nga muntu w'abantu era ndabye ne Honorables bangi abavuddeyo bambi kukungubaga era nga balaga okunyolwa ndabyeko Honorable Minister Fiona Nyamutoro ndabyeko Speaker wa Parliament kakati ne Justine Namere avuddeyo n'agamba nti nze tubadde tetukwasaganya azini mu byobufuzi yawagira kibiina kirala ndi wa kibiina kirala nti naye Banakalangala mufiiriddwa nti mufiiriddwa omubaka abadde ayagala abantu ate nga aempawaringa nnyo a girl child bannange kitalo nnyo kitalo nnyo ekya Honorable Helen Nakimuli bannange kitalo nnyo ekya Honorable Helen Nakimuli woman MP Kalangala my goodness subhanallah kitalo nnyo
bannakalangala mwafunye ekizibu. Omukyala abadde n'omukwano naddala ku baana ab'obuwala. I don't subscribe to the school of thought Helen gy'abadde asubscribinga to. Tetugatta mu bintu bingi eby'ebyobufuzi awagira birala ebibiina. Nange ndi bwa NRM, President Museveni ye wange, yayina baawagira. Naye ku ky'omwana ow'obuwala, empowerment of the girl child, Helen tubadde tugatta aba akoze omulimu munene. Ebizinga ebyo bibadde n'ekizibu ku baana abawala, naye Helen alwanye bwezizingirire. Mukazi wattu nga yafunye n'amaanyi ageevuga ne yeetwala. Abasawo mutuyambe mutunnyonnyole kuba emitima gyaffe nga gitwewanise nga tulina ebibuuzo. Tusazeewo tugumiikirize nga tusirise, naddala ffe abatayogera birungi byereere. Bannange mutusaasire, mutubuulire omubaka kiki ekituufu ekyabaddewo. Omubaka yafiiridde mu mikono gyammwe. Omukyala abadde akola emirimu gye ne ku women's breakfast namulabayo ku paalamenti. Ate ebyo byavudde bwa abalina sitaani mu mitima gyammwe ne mu mitwe gyammwe asekerera abantu abafudde n'abalwadde. Kye mukola kikyamu. Eyatandika sitaani w'okusekerera abafu n'abalwadde, bannange yatandika omuzoogo ku social media. Bannange omuntu eyasiga ensigo eyo ey'okusekerera abafudde n'abalwadde, lwana nnyo olabe nti ogikomya. Bannange kikyamu emirundi 10. Ffenna Mukama yavunaanyizibwa ku bulamu bwaffe. Katonda ye byonna. Ffenna yatuyamba n'atugabanyiza ku bulamu. Kiki osekerera omuntu afudde? Lwaki osekerera alwadde? Olwo naawe kikufuula omutonzi. Wali otonze ku muntu eyatandika sitaani oyo wasiga ensigo yaabwe mbi nnyo, yabusagwa nnyo. Muyodde ebikolimo ku mikutu okwo, muyodde ebisiraani. Osekerera abantu abafudde, muvuma abafu, muvuma abalwadde, muvuma abakadde, ne muvuma abaana abato. Muyodde agakolimo, muyodde agasiraani ge mugenda okugabanyizaako n'abaana bammwe. Emikutu gye mwalikozesezza okuzimba networks. Ze kuva buto nkimanyi yo network is your net worth. Era nzimbye network yange etekeberwa. Nkozesezza emikutu nenkosa buli ka platform kenfuna okuzimba brand, okuzimba network. Wali badde okozesa emikutu n'ozimba network, mugikozesa kusekeeterera bafudde, mugikozesa kusekeeterera balwadde. Eyatandika ensigo eyo wakola bubi, mugenda kuyoola ebisiraani. Ojja kukola zigaana okuwera, ojja kusiba nga buli kyosiba kikutuka. Naye ng'ekikubonyaabonya bulumi bw'oteeka ku bantu ng'osekeeterera abalwadde abakyolu, lumba amabujjo, olumba buli kintu. Muwala wa Helen Nakimuli njagala ogume. Ojja kubeerawo. Mukama agenda kukugumya. Nkusabira akufuula omukyalo w'amaanyi. Maama wo afudde oli mu senior 1, nze maama wange yafande mu P7. Maama wo afudde oli mu senior 1, nze maama wange yafande mu P7. Olwaleero ndi mukyala mufumbo. Nina omwami anjagala ennyo. Tulina amaka gaffe amatongole mu kyalo ne mu kibuga nga gaffe ebyapa bitusula mitwetu. Tulina abaana, ndi mukyala lawyer, ndi mukyala alina television eyiye the youngest TV owner. I am a member of parliament. I am a former senior presidential advisor. Commander 001 NRM stock empya. Nzimbye network. I matter to people who matter. Naye nga mange yafandi mu P7 mwana wa Helen Nakimuli. My dear daughter, ojja kubeerawo. Ojja kuguma. Bwe bikuluma ng'okaaba, bw'omala ng'oguma. Goodwill ya maama wo n'ekisa kya Mukama Katonda kigenda kukutambulirako, toterebuka. Ojja kubeerawo. Honorable Helen Nakimuli, nkusabira omule mirembe kwano. Wiiki eno activities zonna ze tulina mu Masaka City, we have halted them. Tuziyimiriza. Okutandika n'enkya mbadde ngenda kugaba enkumbi. Okuva eggulo tubadde tugaba mmwanyi,
twagabye emiruka egy'enjawulo buli weekend tugaba emmwanyi emiruka egy'enjawulo tuli kumpi kugimalayo twagaba okuva last year nakati tugaba President Museveni yatuwa emmwanyi ezo era President Museveni ye yatuwadde enkumbi ze tubadde tulina okutandika okugaba okuva n'olunaku olw'enkya President Museveni yatuteereddewo mechanization center ojja n'ofuna tractor oteekamu buteesi mafuta ogyewolera ku bwereere n'okozesako n'oteekamu amafuta n'okozesa oba water boosters oba ebintu byonna ebikola mu mechanized agriculture n'okozesako n'okomyawo omubaka wammwe Namere ye yasase wiiki eno byonna biri ku stand still byonna tetugenda kukolako neki tugenda kungubagirako bannaffe abeekalangala Omukama Katonda abagumye. Honorable Helen Nachimoli, I salute you. Wumula mirembe, you fought a good fight. Nga tuvuddewo amawulire si malungi era nga amawulire gannaku ddala era mbadde mpitayita bambi ninga okatambi nga omukulu ticca Fred Kajubirimbuye agezaako okutunnyonnyola ebintu nga byabadde ate nno ne yeeyongera okuba nga agaba security alerts. Omukyalo ono okusinziira ku details ze mujja okulaba oluvannyuma. 1. Bwe bamaze okumusirisa ebeeni mu kumusirisa eno bamupidde eddagala n'atasobola kudda. Ba state operatives bamukubidde eddagala n'atasobola kudda ngulu. Bamukubidde obutwa omutti bwamuttiddewo. Kubanga bakusirisa tojja kumanya ani yabaddewo. So bwabanga details of government yadde mayina sakitegeeza yali yeetaaga kuswitchingwa off the completely. Lwaki obaaki bamuswitchinze off completely. Then ba state operative ne bajja ne babaliza ogwawe n'adadda completely. Bwatyo Honorable Helen Nachimuli bwe yagenza okusinkana bajjajjaabe mu ngeri eyo kyononere. But ekisinga okutiisa essaawa kwe mwategeredde okufa kwa Honorable Helen Nachimuli state yabadde yategedde dda nti yafudde era nga n'essimu zamaze dda okuyisiŋŋanya mu sectors ezimu ezabadde involved. Nyando yabadde ategedde, Emmengo badde bategedde, kyovula for the first time n'ata posting abafuba national platform ya postings kubanga be basoose okufuna information. Bali basooka ne bagamba abali mu mission eyo nti omulimu tugumaze mu ddakiika nga 4 ng'amaze after 1 hour ne badde mulaba complete ne bakuba essimu bagamba bakama baabwe ono yaawedde omulimu tugumaze ne batambula. Then ne balyoka bakola ki mukyala baali bamugiddewo mukukola ki mukubaka. Kati ekizibu ekiriwo kiriwo ekiti dokita yennyini nannyini eddwaliro tannavaayo kukola statement. Ekyokubiri tosobola kunga nti oliriizinza omulambo ogw'omuntu omukulu w'ekitiibwa n'otafulumya postmortem ng'era bulijjo bakwata postmortem n'okuwamba emirambo. Kati bwe batyo bwe bamaliriza Honorable Helen Nachimuli mu ssaako bwe muli yalinkinga information ekwatagana ku byobulamu bye ne program nti yalina program okugenda awo. Abantu bangi bavudde bagamba nti lwaki omuntu omukulu bw'atyo teyasobodde kgenda Bulaaya okuba nga ajjanjabibwa ku nsonga ezo. Ebiseera ebisinga kaabugezi ajja luvannyuma, ebiseera ebisinga bweraliikirira nnyo osobola okukola ensobi, ebiseera ebisinga akanaafa tekawulira ng'ombe, ate ebiseera ebisinga tosobola kwewala kufa abantu olwera okufiirawo. Naye kino kikuwa ekyokuyigirako gwe Munnayuganda ali eyo. Bwe tubaga ebintu bino bitwala tebiri serious. Bakukolako due diligence n'omanya nti oli kagubiiru tosobola kukyusa mind z'okuwagira Museveni okubeera compromised. Bamanya abantu abali for real n'abantu abali mu sisitimu yaffe. Kati omuntu abadde ebyaddala yabadde Honorable Helen Nachimuli nga bamuvaako balinze bulinzi time. Naye nga statement gye yakola ng'ayimiridde ku sessinzirizo waba 7 City eyaviiriddeko embeteze eyo okujja omugenzi ono. Kati ekiriwo ekitiisa bwe bamaze okuggyawo Honorable Nachimuli, Nyande Yosoferi ng'ayita mu sipiika Anita Amongi
yamuwadde amasimu g'aba MP bonna abapya aba National Platform be yali asinkanyeeko mu buntu saako n'abakadde babadde alinako takakwate n'agawa Nyandwe n'akubira buli MP yenna omupya essimu n'abakadde n'abagamba wulira kino mujja kifuna into details mpola mpola ba MP bonna ndamu nga yali asinkanyeeko abapya balondeddwa saako n'abakadde babadde mu konto bafunye direct call from Nyandwe Soferi nga bagamba nobody should mess up with my government. If you come out to speak like Erin Nachimut did, you either die like her or you die like Seginya Muhammad. Either you comply with the system, if not, so go silent. But if you come out to speak against my regime, you are going to be an example. Either you take Seginya's path or Erin Nachimut's path, or you end up in jail like others. So either you comply with me or you go silent. Ekivunulwa nti abakulembeze abasinga obungi naddala MP abapya abasinkanako Anita Amao babadde boogera naye mu kyama Museveni yakubidde omu ku omu essimu ekyo tebagenda kiba kubazengwezenge tezisobola kwogera nti kyabaddewo ngembagamba information yange temusooka ne mwebuuza amagezi oluvannyuma neevaayo nga ntuufu Museveni yakubidde ba MP bonna amasimu abalondebwa abapya n'abakadde Anita Amao ge babadde alinako tuvuddewo agawizo manizo mwagawulidde n'omuvubuka gwe yafumita ebiso era nga essaawa eno omuvubuka apookya n'ebiwundu naye n'alabye abantu nga bavaayo nga bakobola Uganda Police Force nteyingire mu nsonga z'omuvubuka ono. Poliisi mwe muli abasawo ab'ensambya mwe muli ba bloggers abamu mwe muli emikwano mwe muli abazadde bantu bange. Around the second week of January 2026, Wizo Manizo amanyikiddwa nga Douglas, I think Seguya, is it Seguya? Seguja Mayanja yafumita omuntu ekiso. You had me. Yafumita omwana gwe yali abeera naye ekiso. Omuvubuka ayitibwa Sami. I'll tell you more how all this started on my live. Jengenda okukuma ku live eno njagalako abantu abatali bafani. I don't want bafani Baba Mayanja. I don't want apologies of the Mayanjas, but I have each and every proof of what I am talking about. Njagala mu mpitira abantu abalumirirwa omuntu owa wansi. Njagala mu ntagingira abantu that cannot be bribed. Njagala mu mpitire Uncle Peng. Njagala mu mpitire any other person that you really think can help us in this. It is very sad that this happened in January. It's coming to 4 months, and some people knew about it. The police knew about it. Of course, Wizo's family knew about it, but it's very sad that some bloggers knew about it and nobody said shit. Wizo yafumita omuvubuka gwe yali abeera naye ekiso mu lubuto ne bamwadimitinga ensambya ne bamugyamu akataago nga tebamugambye, and well, all that was, you know, they sat and they stopped him from pressing charges and all those things, and they tried to negotiate, agreeing that they are going to treat him. Biru ey'ensambya was totaling to an amount of 8 million. They paid it. Actually, Mwami Mayanja, Muzeyi Mayanja, yasasula eze sente. Naye omwana yalina okufuna after operation care and medication, which involved taking vaccines here and there, because all of us know the purpose of the spleen. Without the spleen, you are getting constant infections. The boy is, as we speak, his belly button oozes pus,
blood, some times pass, and guess what? Weasel was like, I'm not giving you a penny. Actually, if you threaten to go public, I'll tell people nti wali okwata mwana wange mu busolo. Nti wali okwata star mu busolo. Actually, Weasel stopped trying when I think that the guy tried to talk to Sandra Teta namwemula omuvubuka naye out of frustration navuma Teta Weasel namugamba kovumye mukazi wange kati ogenda kufa namugamba don't talk to me again, go and talk to my lawyers. Actually nenda kugenda ku polisi mbagambe nti wali okwata omwana wange mu busolo. Namugamba nomugamba ajja kumutta. Namugamba if it goes public, guys bingi. But it's painful that Uganda police chimanyi. Uganda police knows because initially there was a witness. There were witnesses. Waliwo omukozi bamwita Emanuela oyo Weasel gwe yali ayagala okurepinga. Oyo omwana naye yagenda nalopa Weasel ku police. Weasel omwana namugoba. There was another boy called Jackson. So there is already a case at Katwe, but this happened in January. We are coming to the end of April. There are people that you people, I don't know for how long are we going to be for how long, Madam Percy. I have your audio zinga woya onomano obutagenda ku polisi. But for how long are you gonna do this? Can't you really see that your son has a problem? For how many dead bodies do you want to see? Murujaro. Do you really think you're helping Weasel? As for Sandra, you're the reason why Weasel stabbed that boy. But then I've listened to your audios and I'm so heartbroken, Teta. You're a mother. Teta, you... Banange famire yamayanja bwe mutaligikoasa maanyi eri kutirowo gw'omuntu andaba. Nenda playingira audios ku live nayenga omuvubuka ebigambo bye ebisembyeyo kambiba playingire waneno muwulire. Senga manya ndi bubi sina sibeera na kyakulya ndi wano neetaaga vaccine bagamba kati zireza sigale za mitwalo 45 sijja emitwalo nga 9 nze emitwalo 9 nzijjawo nga sikyasobola kukola nafuuka mulema mbeera wano nga bwe bamanja ne rent gye mbeera. After all this senga teweerabira yangamba olunaku lwe ndigenda mu mawulire neemulabisa bajja kunzita. So in case kyonna ekintuukako muwulira mbunfudde manya famire yaabwe ekoze ekiyenzi gyewo tewali muntu mulala gwenyinako empalana oba ki era baŋŋamba asaba biraba mu mawulire kufa. Nore nsonga eyo. I know anything is possible in Uganda naddala ddala omuntu atalinaako sente. Nayenga. For how long will this go on? For how long? Nenda playing audios and videos and everything. Balabe ba NCK TV awawe tuli. Omuvuka wuyo muwulidde alajjana ekiwundu nakirabyeko ng'alaga embeera mwali mu butuufu yennyamiza. Abo basabira ababyokwerinda okuyingira mu nsonga zino. Oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomo nabyo tovaawo.